Kakati ndowooza abakyala abatalwanira babba bammwe ndowooza temubaagala kimala. Akatambi koolaba kano, omukyala yasanze boyfriend we ng'akyazizza omukazi omulala mu nnyumba yaabwe mwe babeera. Omukazi kye yakoze teyatawaanye na kulumba boyfriend we kumugamba lwaki oleese omukazi ono wano ewaka ewange, lwaki tomututta atilisiko muloogi ne mweyagalira eyo. Omukyala ye kye yakoze yakkakkanye ku mukazi munne gwe yataddeko obusungu bwonna n'alyoka amukuba mu maaso g'omulenzi. Okumanya omuvubuka ono oba boyfriend ye yabadde ggumite teyatawaanye yadde n'okutaasa ababiri bano eno. Omuwala gwe yabadde ayendako baamukubye ne mukyala we ne beekuba. Ye ssebo Sseekaggale ng'ali wali eri abateze kamera balwana ssebo ali awo abalaba alina ku ssimu ye ali ku ssimu ye okitegeera. Abasajja naye bannanga naye mukimanyi nti abasajja bajooga ebya ddala. Abasajja bajooga, nze nakugamba nze basajja bannange nange olumu mbatya, mulimu ebintu bye basobola okukola nange ne ngamba mu butuufu bano nina bawa respect nangule. Kakati okyaza otya omuwala mu nnyumba gy'omanyi gy'osulamu ne girlfriend oba ne mukyalawo n'amusangamu ne batandika okulwana ne beekuba, gwe n'otasobola yadde n'okutaasaako n'omu. Ssebo Lodi teyabataasizza, beekubye ne beekuba ng'ali ku ssimu ye abatunuulidde. Lwakuba omukazi ono ow'ewaka girlfriend ono main girlfriend yabadde ali ggumite ng'alinamuko ku maanyi. Kano akawala akasiguze yakasinzizza amanye kakubye ne kakaaba oba kakaaba oba tekakaaba, ono Ssebo Ssenkagale yasigadde ku ssimu ng'ali ku bibye, ali ku TikTok asiraidinga ati. Kati mwe abakazi abaddeyo ne mugamba nze sirwanira musajja muganda wange. Eriyo omukazi alwajja okulwanira bbaawe ebya ddala. Kati wanene omusango gwa musajja kubanga omusajja yaleese omukyalo ono ewaka. Yabadde asobola okukwata omukazi ono n'agenda n'amutwala mu loogi ne beeyagalira eyo. Naye olw'ejjoogo ly'abasajja abasinga obungi yasazeewo ono malaayi endala agireete mu nnyumba ate gy'asulamu ne mukazi we oba ne girlfriend we. Kati nze mba mukazi nandibadde nkwata ono omusajja gwe nandibadde nsikaasika aga amaviiri. Obusungu tolina buteeka ku mukazi munno, olina kubuteeka ku ono omusajja ye kanaaluzaala. Njagala nkutuuseko akatambi k'abakyala bano nga beekuba nga bbaawe Ssenkagale ali awo atudde atunula ali ku bibye ngeri abakazi we beeyuzaayuza. Awo omukazi afumita ne munne ekisonga gwe ssebo oli awo otudde. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, vidiyo yiiyo. Mpira ku musajja. Kakati kino kankibabuulire. Mujjukira Kadaama gwe bayita Nansamba Shadia gwe batta yali yakava ku kyeyo. Bbaawe Ssekamatte Moses gwe baakuba pavers ne bamutta ng'abadde amusindikira ssente. Naye yafa mu ngeri bweti. Yagenda ku saluuni bwe yali akolera n'asanga nga boyfriend we aliyo n'omukazi omulala beesitudde. Nga bw'omanyi abakazi n'abakazi, ono Kadaama Shadia ate teyagenda kulumba boyfriend kumugamba ono omukazi yaani. Bano abakazi n'abakazi batandika kulwana. Ekyavaamu nga oli Saidi Chiiki Sharon akutte peva n'agikuba Kadaama Shadia ku mutwe n'amutta. Naye nga omusajja yali abalwanye yali awo wali Ssekamatte nga buli kimu akiraba. Era ono bwe yamala okugwa wansi
ng'azirise omusayi gumuggwamu afa bo bali ababiri ne badduka kati yengeri y'emu n'eno nti ono yakutte n'aleeta omukazi ewaka yayendedde mu nnyumba n'aleeta omukazi ewaka ku buliri bw'omukazi ne beekola bye beekoze mu nnyumba y'omukyala gwabeera naye bwe yamaliriza ate mu kaseera ke kamu omukazi we n'akomawo n'asanga nga mu nnyumba mulimu bbaawe n'omukazi omulala kati ate ye omukyala teyazze mu kyakubuuza mwami ate onaani bano abakyala ate batandise kwekuba yatandise kugamba ono oyagala ki ewange bba wange omwagaza ki naye ate omukyala ne yeerabira nti bino byonna byaleeteddwa mwami omwami ye yabireese si mukazi munne kubanga ono omukazi teyeekwanye baakwanye mukwane obwenzi bonna obusinga nze ngamba nti bw'oba okwatidde omwagalwawo mu bwenzi abasajja baba balina okubeera accountable mw'eyo ensonga toteekanga nnyo busungu ku mukazi munno kubanga abakazi tebeekwana tomuteekako nnyo busungu okyegera ekintu ekyo tomuteekako nnyo busungu wekwata obusungu obuse ku bbaawo bwe buzibu kubanga ne bwakwanya omukyalo ono era amuleesewuwo Airbnb gye buli ka 5,700 genda mubeere eyo ne munaani n'omuntu wo mukazi wo ne waba girlfriend oba olina okumuwamuko ka privacy olina omuwamuko katiibwa naye oba tonnaba kumufunamu mwana omuntu yena gw'osula naye ng'akeera ku makya n'akufumbira n'akwoleza n'alongosa ennyumba olina okukimanya nti ebintu ebibeerawo wabeera accountable ku byo aba bivunaanyizibwako so tomutyoboola teri mukazi ayagala kumutyoboola bw'oba ng'oli muvubuka n'okeera ku makya n'okyaza omuwala ewaka omuwala onatandika okubaako emirimu gy'akola egiraga girlfriend obuvunaanyizibwa automatically aba yinde mu sisitimu y'obulamu bwo era n'ebeera ewaka biba bimukwatako nnyo nga bw'okiwulira kati kitegeeza bw'oba oli wakukyaza mukazi olina mukyaza nga tomuleese wano waka kubanga yadde ono omukazi aba talina kyeyaleeta aba agenda kulwana kati wano aba ayitawo waba wuwe okitegeera ekintu ekyo so bw'oba ng'oli mukazi ng'okwatidde bbaawo mu bintu nga bino omusanze n'omukazi mu nnyumba yammwe bali mukola bintu byabwe kati ono omusajja gwoba olina okuteeka ng'amaanyi tonnaba gateekako oli omukazi ono omusajja gwoba osikaasika amaviiri gwoba osikaasika amaviiri akubuulire ayinza okuba akusinga amanyi naye ate gwoba olina okutabukira lwakuba nti obusungu ate mubuuza kubali banafu bannammwe kugamba obusungu obuwulira nnyo ku mukyala munno akuyingiridde kituufu oba olina okumuwulirako obusungu okitegeera naye lwakuba nti era munnange ne bw'oba musajja ng'osanze mukazi wo ng'alina omusajja omulala toyinza kuba mukazi era olwanagana n'ate noono omusajja munno kati simanyi ekintu ekyo lwaki kiri bwe kityo naye katugenderaawo munnange kati ye necha kati yafuuka necha okuba musiguze tokuba asigudde okitegeera olina kukuba baaba mwita batya enne bwe mukitegedde sigenda kwetotolako nnyo kale si Michael Uganda YouTube channel kwoli ndowooza tusinkana olunaku olw'enkya omugama Katonda ng'asazeewo mubeere bulungi mbaagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu subscribe nga tannabakuba nti ate otwegattako nawe yatwegattako edda weebale nnyo weebale ddala sokona mukapesa ka subscribe omalirizako namukade akadde okajje personalize okateeke nti wenteekayo video gw'osooka okugiraba mbaagala nnyo mwena omukama Katonda abankumire abankole bulungi obutagambika tusinkana olunaku olw'enkya mubeere bulungi mweraba